mu music ali waggulu nnyo kwabo bw'ova ku Bebe Cool nodda ku Good Life kati bato mu nnamba emu entebe ekyatuddemu Kamiliyoni ne Bebe Cool buli omu teri asalawo ani yani ekyo ekirina okusalawo naye bo bali eyo ennamba tebagirimu. Kamiliyoni ne Bebe Cool bali waggulu nnyo ku bano. Kati ate awo n'oleeta Bakenzo International. Bobi Wine yagwa mu nnamba mu music nga 7 okuba 8 muwadde wala kakati gwe njagala ombulire ku bano baasinga yani Kamiliyoni, Bebe Cool, Kenzo anti ngezaako kubuuza lutalo ate bamuteeka mu Big Three. Muteeka mu Big Three. jasi baagala kunyumisa mboozi mwali ayinza okuba mwali awo mpavuganya Alien Skin naye asinga Bobi Wine. nnyo Alien Skin okugembe nanansi owakana ki Mpayo ennyimba za Alien Skin 2. waga munanasi sitya danger Abali mu kya nnamba 8. Bobi Wine mu top 10 mwali naye top 5 nowhere. Naye nga bagamba Alien Skin mbw alina ebisembe. Be bamanyi kale wani wadondekeramu akantu anyway kakati Omuwa magezi. baali bamutuma mpisa ki yakola ki Omuwa magezi kikuba yakakola ekivulu ky'omwana ne kimusala. tekyamusala mwali mwamutumye abantu bameka omwana omuto alina ennyimba 3 n'abantu 8 ekyo kiyita kyangu kati omanyi nze mpanya ekitiibwa abantu bensisinkana nga saabamanya through a friend nga bammanya kuba byebyo byenkola and Hon Nsereko is one of those naye nina kintu kyenzudde neno gye tukolera eno entertainment ne mbakama baffe anybody can do it. Anybody asobola okujja era singa nkeera ku makya ngamba nti nyagenda mu live they can give you anybody nga tebalowoozezaamu baba bali awo nga mukulu Johnston Busuulu ali awo kati nedda kati we ngamba anybody yembe bantu abali biro mwami Johnston Busuulu like anybody asobola okukola entertain alabibwanga entertainer bamulabanga asobola okukola entertainment shows because entertainment is seen ekyokumala amalamu obudde ddaawo buli omu alina opinion. so balowooza nti nsobola n'okufuna omwana kasita abadde asobola okukwata kamera ng'agenze mu field n'ajja n'akola kyokka ng'ate entertainment nayo sekita ndala eyeetaaga ebintu ebyenjawulo okusobola okuggyayo amakulu g'ebyo bye tukola kakati ne entertainment industry eno erabikanga ennyangu nti anybody asobola ogyogerako naye ate munange osobola okubackfirelingiramu n'olabibwa mu kifaananyi ekyenjawulo. Hon Nsereko ensuubizo yakoledde mu interview singa addayo ne yeewuliriza naye n'agenda n'azibalansinga ne facts naye ajja kwetya ate ng'ensobi tasobola zikola mu politics nga nasiriizizza oba otegeera ekivulu ekyakabeera wiikisi 2 nga tekyaweza na bantu 25,000 tosa kiyita kanaana otegeera nti ne woobanga Bobi Wine olina issues naye tusaga nti Alien Skin amusinga okuyimba wali ebintu ebibwe kati nze kyengeza gamba nti point yange eri nti nno musigalanga omukubira mu politics omusobola nakigamba mu politics amusobola amusobola kubanga noono naye si mukadde nnyo naye no mu entertainment wadde mwe mulowooza nti byomwasobola okujja naye ate naye osobola okukolerayo ensobi ate nnyingi ate ekizibu kya entertainment politics abantu naye tebamumanyi people don't know politics osobola okujja kati waliwo actually me I believe abantu most especially gundi yaffe gye bayita Gen Z esusseko ku millennials
eyo generation yaffe ate nga yesinga population enene ebuukidde nnyo politics n'abantu abakulu abaali bamumya amaanyi ne bamubuukira nnyo because rather mu 2021 that's why everyone thinks they can comment about politics naye tebabimanyi era osobola balimba for example olwo kibatera okwogera ekyekkubo is it express ekuba ekyasinza okubeerera ebbeeyi nebikwanagana bwe bityo osobola okusanga oli ng'akiwadde mu examples naye omubuuza details zakyo nga takola ki n'oli otujja mubuuza ekivulu kya champion gudo ng'amanyi buli kimu lwaki nti bimwanguyira okulaba bimwanguyira okuwuliriza byebiboozi bwe batakola era ne wetuba tukola kati fesho yaffe eri segmented naye era bw'otunuulira ky'abantu basinga okubeera interested in lugambo kati bw'okolera buli bw'okola ensobi mu kintu omuntu kyasinga okutegeera kati teri muntu asinga kunyiganga kusobya linnya lya muntu gw'amanyi alabira ddala nga credibility ye yonna nfu kati nze mu ndowooza yange sigalanga omukubira mu politics kubanga mu politics abantu babitegeera naye no mu entertainment wadde mulabanga ennyangu naye ate abantu baconcentratinga nnyo mu entertainment kati bagitegeera aliyanga sports omuntu esaazi abasports bagenda okujja okola analysis zaabwe nga abantu buli kimu bakimanyi ayagala kuwulira gwe ki kyolowooza kati singa wakati mu kyolowooza osobya n'oba ku kafakiti akamu k'osobya nga yaakamanyi akutirawo tadda bukulaba olutambula mu ba celebrities